Anita Amongi statement teyamusimatuse. Eyo statement yabadde neetegekere. Era teneerabirako ku mutinga kazindaalo. Wabula yabadde yeeteeseteese okuyisaawo ekyo kifaanane nga abadde akyogera Mukama naye ng'ate kigudde mu matu g'abantu era n'okukimanya ntugenda kifuula discussion. Tewali kye twogerako essaawa eno nga tekibakolera abakiteeseteese kibe kityo. Kubanga statement tebaagikoze kutuula mu kayumba ako ke bayita parliament. Wabula baagikoze. Lwaki ngamba baagikoze? Kubanga si ye yekka ekyo kigambo kyafulumye mu ye. Neno project nene eri mu kuba Buganda esukka ne ku ye. Statement eyo baagikoze efuuke discussion tugyogereko. Mu ngeri yonna oba mu kugiwolereza oba mu kugivumirira. As long as ekigambo ekiraga obusosoze, ekigambo ekiraga obukyayi eri eggwanga ly'Abaganda kye kiri mu kutambuliramu. Museveni bwe yali ajja mu buyinza yeekukuutiriza ati ku Baganda, kubanga yamanya nti amasigo okutudde entamu y'obuyinza mwayagala okuliira eri mu Baganda. N'abamwenyeza mwenyeza n'atuuka n'okubagamba nti mbaddiza obwakabaka. Ssabasajja kabaka alwanye entalo n'omusajja oyo ez'omunda nga public Museveni agiraga nti Abaganda mbaagala. Naye ng'ate ebikolwa ku Baganda tomoni to the extent ekyakwasa itongwe mundu ayingire mu nsiko mu Gw'ekyenda mwena nti naye nga ranka zeekubidde abali ba junior officer bange mu nsiko kakati be bansinga ranka. Bwe mba nali mubi mu nsiko nga wano, bwe mba nali mulungi mu nsiko, lwaki wano sisobola kubeera mulungi? Oba bwe mba nasobola okulya emisumaali, lwaki ogamba nti ate gamba kuloni sisobola kugalya? Kubanga mu nsiko kwali kulya misumaali. Yalwana n'abalaga nti alina ne battalion gy'aliidinga nga nemmere sometimes yagibasombera yonna gye yagijjanga tayagala kumanya, naye ng'akomawo ayina basse wakati mu kuleetera bano emmere. Lwaki we tutuuse mu buyinza ba junior officer bange eri ewazibu ate be ba senior officer bange wano n'ayingira ensiko? Museveni by then era still ng'akyakwenya Abaganda. Naye ebiseera ebisinga Bayibuli egamba oli kyalya kyanaafulumanga oba kyanajjulanga kyanaafulumanga. Obusungu obukyayi bulinga nga lubuto, tosobola bikweka n'obibulizaayo. Obusungu bwa Museveni eruba nga lubadde lubuto, alusibyesibye gatta alukwesekweseko, naye luvuddeyo lutuusa okweyerula mu bantu. Takyasobola kubukweka. Sijja kumunenya, nkiddamu, sigenda kumunenya kubigenda maaso. Kubanga okujjanjaba endwadde etafuluma ate kizibu ky'amaanyi. Omuntu akumwenyeza nga yakukoowa ate kizibu ky'amaanyi. Abaganda mwalitandisa okufuna kamwenyumwenyu oba osanga nti ekizibu kyammwe kyeyerudde olubuto lwakyo lukuze tekikyabalwanyisiza Mukama. Kakati kibalwanyisiza mu lwatu. Then ng'enkyero ojja ssanga Abaganda abakubagana bagende baliire ku kirya Museveni kwaliiridde oba kyabateekedde. Mujja kuliira mu butwa. Museveni teyajja kufuga. Museveni yajja kufufuggaza. Simanyi kiki twakola ba Museveni, oba twamusobyawa, oba omuntu bw'omuwa ekirungi ate afuna busungu nga bw'omulaga ekibi lwafuna enseko. Ndowooza ye Museveni eba mukuba lwaseka, lwe bamunyonyogedde lwakaaba. Abaganda nga tulaze Museveni mukwano. Buli kyalina kyonna akifunidde ku ttaka lyaffe Abaganda. Naye Museveni atulaze obukyayi, naye ndi musanyufu.
nti endwadde gye tubadde tujjanjaba etandise okufuluma. Museveni takyabalwanyisiza mu kyama. Museveni kakati takyaswala kukiraga nsi nti yakoowa Abaganda. Museveni takyaswala kukiraga nsi nti Abaganda bamusina. Kyova olaba gwagamba nti kano just ka microphone yerabidde okukajjako ng'agenda okwogera ebibye. Yerabidde bwerabiza okukajjako. Gwe kyogamba nti Anita Mungi mbu yabadde asokitwala mbu kino kyagenda okukola kinene nnyo ng'olwedde mu executive gye baana baliwo. Musige eddamuzi ye baana baliwo. Kakati institution zonna ezikola gavumenti ziri mu kukuba. Bayingiddeko ne mu institution ey'obulungamya ey'obusiraamu nabo bayitireyo nali mu kukuba gwe Omuganda. Amongi talina kye yakoze nga si kigenderere. Muvu ya Mongi yabadde mpange kubanga waliwo ensigo eri mu kusigibwa nti Abaganda twabakoowa. Waliwo ensigo gye bali mu kulaga ensi nti Abaganda temukyalina kye mutugamba. Bwe bamala okwogera ebyo wano nga bafunawo ebigandaganda ebisejja nga bijja bikola statement nejjusa mama wange okunzaala mu Baganda yali basajja mivule. Kakati balina ekifaananyi kye bali mu kunnyikiza nti Buganda gye tuli mu kulwanyisa n'abaayo baagikoowa dda. Omuganda omutuufu y'ono kubanga bafuna Baganda okutambuza enjiri y'okulya enkwe. Lwakuba be bafunye okutambuza enjiri y'okulya enkwe bo bennyini bali bankwe. Simanyi oba bakikozesa nga basinziira ku bo bennyini nti twalyamba Nnayuganda olukwe. Njira eyo n'etambula nti Omunyankole bw'ava Embalana n'ajja e Kampala wasangawo Omunyankole munne bafuuka banyabuzaale. Omuganda ne bw'asanga Omuganda e London amuyita kaatunudde eri. Kisoboka okuba kubanga ekyo kye kifaananyi ekyasiigibwa ku Muganda. Mbu Omuganda tajja munne mu buzibu. Omuganda takola ki kubanga waliwo ekifaananyi ekyasiigibwa ku Muganda. Omuganda atuuke n'okutuuka ku mbeera etalya wa Muganda munne. Omuganda atuuke ku mbeera eyeekweka Muganda munne. Kubanga n'ali e London bamugamba nti omulala bw'ajjaniriza. Naye Omuganda toyaniriza baagala natukuba waka na mu kibira ne gye tuddukidde ku mawanga tebatwagala tufunire mirembe. Abaganda bali bankwe. Abaganda bakola bwe bati. Wakati mu Baganda bali bankwe Abaganda bakola bwe bati tebeesemberezeka. Olukwe olukyasinze mu byafaayo by'ensi eno olwa Yuda Iskariyoti yali Mukama waffe Yesu Kristo. Abange Yuda mu bika bya Buganda yali ava mu kyajjajja ffaani. Yuda mu masaza ga Buganda yali ava muli amusajja wa Kabaka owaawa. Yali ava wa Kitunzi. Yali ava wa Kaggo oba yali ava wa Pookinone yali mala. Yali avaawa. So bino byonna by'ebyokuba Obuganda kubanga omusajja ali mu kufanalayizinga Buganda. Ali mu gizingako kubanga obusungu bwe tebukyasobola kugimulwanyisiza munda. Kati agirwana butereevu ye kennyini ajja n'avuma. N'asindika Sam Mayanja n'avuma. Winyi Ddolo n'avuma. Ne Parliament ennyumba ennamba ezze evumye. Omuganda ozzaako ky'oyimiridde otya? Ewammwe wewa. Kubanga waliwo olukwe. Sina waliwo olukwe kubanga lugenda mu maaso. Lunaatera n'okuggulwawo. Olw'abakulu bano okufuna ewaabwe ewaffe tebalina waabwe. Baagala kufuna waabwe. Kubanga ne Rwanda gye walirowoozezza nti waabwe abaayo baabagobayo kubanga bamanye enkola zaabwe. Okuddirayo katono wakati mu Baganda balina enkwe Abaganda tebeeyagaliza. Mu kitta bantu ekyali e Rwanda baani abettanga?
si Banyarwanda n'Abanyarwanda. Then lwaki abantu abafe emitwalo 8 wote muteekawo nsonga? Essira ne mulisimbanga ku Baganda olw'abamayiga bano ebimererezi mu Buganda. Abaganda balwanyisa Obwakabaka, balwanyisa gwe Omuganda, balwanyisa n'ekifaananyi kyo. Bw'oligenda era ndani Muganda muno n'agaana okukuggulira Munyankola aliggula oba Munaggana yaliggula oba ow'omu Yoruba e Nigeria y'anaakuggulira. Kale nno bannange mmwe Abaganda njagala okubategeezaako. Mwetuddeko kamunye eri mu kusomba bukoko kamu naye egenda kufuna amaanyi efuuke kakuba mpanga n'ente ejja kuzeetikka. Weebuuze lwaki ku maapu eyo twatandika tuli Buganda Kingdom? Lwaki twali Buganda Kingdom ne tudda mu Buganda region twajja tutya okufuuka Central region? Koza ate Amongi ayina bwe yasomesezanga ku ssomero banamwogerako. Olina Gambu ye Katikkiro wa Buganda nga yekyapeyingako attention yeekolera kumugamba nti owaayi beena jjanjabweyi. Nakugamba nti ye Katikkiro wa Buganda naye nga ye gwapeyingako attention lumbuye. Abo be boonoona Obuganda era ne bayungula bulijje eri abakungu, eri ab'envi, eri abaaki Bapookino ne batuvumirira. Ffe bayeekolera abatuula ku butebe Gulama abatalina na kye tuli. Nnyumba y'eggwanga nejja etyoboola Obuganda. Make sure those Bagandas does not get numbers. Those Bagandas. Walinga Kabaka yavumiddwa mu muzikiti ne minisita w'ettaka. Era basirise. Era basirise ffe kizibu kya Buganda ffe. Ffe kizibu kya Buganda. Muganda mmenge eyo nga tennapangulwa okuva ku 2 paka wansi osaanawo nnyo. Ate eyo yekkulu eri mu kuyambako bano kusuula. Golowooza alwanyisa Buganda ali mu Ankole oba ali mu Buganda munda? Tusabe akabinjako nga tekannava Mmengo muyinza obutaweza myaka 5 Abaganda omukyayina ewammwe, kubanga 2026 wano wetugenda oba kunaaba kufa oba kunaaba kukola ki, kubanga bwe tusigala abalamu nga Museveni yakyatudde tujja kujulirira abaafa. Kati oba nze naafa oba kukuula mukka oba kukola ki, kirina okukolebwa, kubanga tugenda kukaaba. Naddala ffe Abaganda abakyayibwa betwasobya ne betutaasobya, betwajuna ne betwabiibiita, kati ate batandise n'okufuna abampalaniraako. Wali ebuuzizza owebokedde ye yazaala omusota, gwe Abaganda baakukola ki? Enkyo jja mmulaba Emmengo mwanattu era azzeeyo, era ow'embuga ayogerere mu nnyiro. Bonna baana Kabaka olina abaana bangi, owa DP, owa NRM, owa Jema, bonna baba baana ba Kabaka mwanattu. Tewaliwo gwagamba nti agwe toli mwana wange. Abaana ba Kabaka kye bakola okusaanyaawo Buganda. Mpozi mu Mamba mubeeramu emiguya
emiguya ejiri emmengawe gisembezza miguya ginnaabwe kati ave emmengo yavuma Negashumba agenda kuddamu abavumi gwetunula weetegereze kubanga Museveni amaze okuzingako wonna ekizibu kye kibadde kisigadde Baganda babadde mpola naye awulira abamaliriza kakati kye kiseera ekyokulaga olubuto lw'obukyayi bufulume naye mwe Abaganda mumanye ekyakubya Ssekabaka Muteesa Obote he was an executive prime minister siva ku bano ba Lugunda Nabbanja alinga ekidomolera oyo prime minister waawo yalina amaanyi n'obuyinza bungi era nga yasula entebe yawamba Muteesa nga tannamuwamba Muteesa n'awandiika ebbaluwa ng'agoba gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote ku ttaka lya Buganda bw'ogoba obukulembeze ku ttaka lya Buganda mu Uganda buddewa era yamulumba kuba yalaba ye solution gy'asigazza kumukuba talina wakuzza gavumenti kukijje mu Buganda eddewa Nono bwe yali ajja okulwana yasiyagguka n'ava mayiro mmekeyo gyali Messi gye bamuzaale Lwakitula n'asembera mayiro 4 Luweero ngaitongo ali Masuulita nga Kayiira ali Masuulita eyo era Buganda essaawa eno ali mu kulengeza Buganda n'okulaga obukyayi ku Baganda mumanyiza gwe mulina mu Abaganda mumanyiza gwe mulina lwaki Mukama yaddira zaabu n'amukwasa abantu abanafunga mmwe oba yali mutuweeredde ku bakonjo bwe businga bwe lw'enzululu oba yali mutuweeredde ku b'engulu kubanga olina ttulu gy'otamanyi we bakozesa olina eky'obugagga kye weebaseeko naye ng'enjala ekuluma Omuganda ogenda otya ku Bwakadaama nga gavumenti opaletingira ku ttaka lyo Omuganda omanyi ky'otuulidde Omuganda enjala ekuluma otya ng'olina ennimiro n'enkumi Omuganda jika bwe bakozesa ttulu z'olina kubanga neewuunya Omuganda nga nze Itongwa okujja n'ennererejja buli lunaku abasajja basaanyawo Buganda abasajja bakubye Buganda naye nga mbalaba naawe obalaba nga ne kye batuddeko omanyi kye kizitowa era 29 bwe wagezesaawo awo walaba gye baakoma nga gwolaba formula gy'olina yakkaaba akasajja kasse Buganda fe Abaganda netujoogebwa fe Abaganda muyina emikono bwe mulowooza gyakulya mmere nakuweeweeta bakazi buli kitundu Mukama kye yatonda omubiri gw'omuntu kisukkakaawo ku kyolowooza ky'olina kikozesa omumwa abasinga balowooza gwakulya nakukiisinga naye omumwa gwakuweebwa n'okwogera eri ebijjuna eggwanga n'ebirwanyisa obukulembeze obubi mugikozesa kutembeeya ŋŋambo alabye Ina ne Angelo kiwala kyawali akabina kalungi naye maama ebitege mulowooza omumwa gulina kukola ekyo kyokka mulowooza ebigere birina kutambula kuva mu eno relationship kugenda mu ndala omigere gisamba tteke emikono gikuba omulabe amaaso gaketta omulabe ne gasukka kulaba naye okuketta omulabe amatu
gasuka ku bye muwulira gayina okuwuliriza omulabe n'okupima omulabe. Munule zaabu ono kwe mutudde naye okaaba otya obwavu omuganda ku zaabu ono gw'otuulidde nga n'ennyanja Nalubaale eri wammwe mubaatugobayo mubaatugobayo nammwe ne muvaayo. Abagiswa abo baabagaana ossala embalu mu COVID emirambo gy'abasirikale egyagwa Sibala era bo bamanya amanyi gaabwe n'ekitunda kalica yaabwe kirita mbalu. Bwe baayagala okukwata ku mbalu bamanya region bali mu jjuko oba Kabira bali mu jjuko Obwakabaka buli mu kusaanawo batta abasirikale mu COVID era bo mu bino mwabeeranga muzira lockdown nga bo bali mu mbalu basala. Okambwe nemmwe muli wano gavumenti operatingira ku ttaka lyammwe n'atukano bbaga ennyanja temugiddako baagitugobyeko. Nno omusajja yayogera abasajja bazze ne bagira abasajja bazze ne bagitugumako Abaganda. Museveni si kizibu kyammwe. Abaganda mmwe kizibu kyammwe. Kubanga Mukama Katonda bwe yali abatonda n'abawa zaabu oyo kwe mutudde yabawa n'ebirina okumukuuma. Muli abalema bameka mu Buganda? Ano omulema Mujooga n'ogenda. Muli abalema bameka mu Buganda? Mukama n'abawa amagulu ge mukozesa okuva mu relationship eno okugenda mu ndala. Kifo ky'okugatambuliza ku nsonga z'eggwanga oluusi n'okwejuna b'omulabe. Emikono mugiweweesa bubina. Emimwa mugikozesa ku kisingana kulya. Amatu gawuliriza ngambo. N'amaaso galaba bubina busagala. Oba n'abasajja bawanvu abagoggofu balwadagada. Nchane mujja ne mutukaabira. Ffe Abaganda batusosola, ffe Abaganda batuboola, maama katugende ku kyene bwe tugenda okusaba emirimu tebagituwa, mmwe muliwo kuzunga. Mwe baba baggolerawe mu dduka. Era ni gwe mugenda okusuubira agenda okubanunula mmwe ng'Abaganda. Ani agenda okubajja mu buwambi? Abasajja bayina emmundu, abasajja bayina emmundu, bannanga abasajja bayina emmundu. 29 mu abalumba temumanyi nti bayina emmundu. Temulaba kyagwawo. Abasajja kati bavuma Kabaka. Mayanja yavaawo ati awo naye yayina emmundu nnyingi okusinga ku muwendo ogwali awo. Mayanja singa nali awo yali badde tava singa yafa. Anti ekikambwe kigayana kiki? Na kikambwe nayina okutta enjiri eyo ey'okuvuma Ssabasajja Kabaka. Kubanga mmanyi nti si ye yekka tageti nti eba naamutyobola Omuganda n'asigaza ekitiibwa. Tewali mbwa ezaala mbuzi. Embwa ezaala ki? Mbwa. Bene bw'omukakkanya bw'otyo naffe oba otukakkanyiza kyale. Teweetaaga kunoonya bukadde bw'Abaganda okukkakkanya. Gwe kakkanyamu nnamunsu emu. Bonna Abaganda oba obeera obalengezezza bw'oti. Kati ate ye Amongi kyakoze kye bayita kiraba obusiru bw'abeewaabwe avuma mwana. Naye aba avumaani. Omukazi singa agamba kiraba obusiru bw'abeewaabwe abeera avumaani. Kati oli yavuma taata. Ono ayitidde mu baana okuvuma taata. Make sure those Baganda tebafuna numbers ani gwoli mu kukkakkanya sinnyinimu. Kati kantunule ndabe kojja Muwanga Kivumbi abe Butambala nga bwe nabagala. Luli yagaana okwetonda. Yagaana okwetonda. Kojja Kamada nankubira essimu. Nangamba akakkana. Tokuba nnyo kojjaawo waliwo ekigenda okukolebwa bambi. Ne muwa ekitiibwa nga kojja we wawo nali manyisi yali omutuufu. Kojja Kamada we yankubira. Nendeka Muwanga Kivumbi. Nga ye chairperson Buganda kokasi. Biri byali bweru kakati omusota guli mu ntamu. Katulabe.
oba kino kyana akyogerako era katulabe nti ab'emmengo banaakola omulimu gwe gumu ogw'okukuba omumwa nga bye baagukubanga kuffe. Katulabe kojja Muwanga Kivumbi, katulabe guli muntamu omusota ne bw'oguleka tewaba kulya ate bw'ogukuba oyasentamu anti yabateeka dda mu nkwawaze bw'ati kadikiteeta kali awo kamaama k'omulongo magobo anti kazaala omusota n'omwana. Katulabe oba ddala guli muntamu bw'ogukuba oyasentamu ate bw'oguleka tewaba kulya. Katulabe oba onaamwogerako leero. Abantu b'e Butambala Muwanga Kivumbi oyo mutandiko mutazaama. Nze abagamba bino oyo kojja wange naye mutandiko mutazaama. Takiikiridde interest za Buganda zonna. Chairman Buganda Caucus etteeka ly'emmwanyi ekirime ewammwe Buganda ne liita ne liyingira Parliament. Beebuze lwaki tebaleeta kulya amata? Lwaki tebaleeta kulya amatooke? Lwaki bo bye balima tebinyigirizibwa? Lwaki ffe bye tulima bye mwagala otuweerako amateeka nti mubirime biti ate mwewandiise abagenda okubirima abaaye abalunzi b'ente beewandiisizaawo mu gavumenti? Abasunda omuzigo beewandiisizaawo bo? Abalima amatooke beewandiisizaawa? No registering oyina yiika mmeka ez'emmwanyi? Kakati ate bo tebatunuulidde emmwanyi, batunuulidde yiika. Mwe amaaso mugatadde ku mmwanyi mwenna. Naye kino kibba ttaka mu Buganda. Kubanga bw'ogenda okuligestalinga ng'omulimi w'emmwanyi oligestalinga ne yiika kw'ozirimidde nti bw'aba alimira ku yiika 10 olowooza alina eka mmeka? Bayinza okukuyamba ne bakutega bali ensingo b'ennyinda ennungi. Si mmwe mwagala okuwuga mulinga embaata. Oliwulira birango ku leediyo nti yeebase bulungi naye yafudde kikutuko. Bwe najje buli eno omanyi jjakana enfaaye? Walezzeemu okulaba ku mukyala we mu kifaananyi? Waliraba ebikoola bya doodo ku kikopo kya caayi n'omanya nti wamma ntunula. Eno emmwanyi si ye tageti nedda, wabula eddongo kwerimibwa ye tageti nti owandiisizza yiika mmeka ez'omusiri gy'emmwanyi nti 5 tyona alina yiika 5 ez'emmwanyi kitegeeza ate gy'alimira amatooke naye waliwo 5 tumupangira aveewo. Baana ba Buganda bagenda kusaana onolaba mayiga. Mwatambuza pulojekiti y'emmwanyi terimba, ebizungirizi biri mu bbanga bigenda kubalaba mwenna Amerika ereme okujjokketta amafuta. Ereme okujjokketta koni gwe bagamba ali mu bibira gundi. Ebizungirizi byayo ne bireme okujjokketta koni nga bizekketta misiri gya mmwanyi. Abo be bagenda okutta abaana ba Buganda bonna babamaliwo babasanyewo. Abalimi ab'emmwanyi bino ebintu bye bali mu baleetera ne biru ze baleese mu Parliament tebagenderedde mmwe kubeera bakozi baabwe nti mubalimire emmwanyi wabula baagala we muzirimira. Bwe weebuuze bwe baba bakizuula nti emmwanyi erimu ssente nnyingi ewaabwe teri ttaka bakikirize n'abanyankole bagirime kale. Lwaki bo tebabaagaliza? Oba bo lwaki mu bibanja byabwe temuli mmwanyi? Bayisidde buyitizi mu mmwanyi okumanya Abaganda abakyalina ettaka. Muwanga Kivumbi ebyo tabitegeera, ali mu Parliament batudde biru y'emmwanyi n'etuuka bannange tetuli bangi mu numbers anti tetulina numbers. Bali boogamba abalina numbers tebasukka 3. Kale bwe baba bangi 4 naye nga miliyoni z'Abannayuganda 45 z'obalira ku bano mbuye majority.
mmwe muli 3 simanya muli 5 ababa sindika yi parliament entufu parliament esukka kayumba akotokiriza ababaka abebine bya NRM okugita majority y'abantu be banyigirizibwa waddayo no bebuzaako no bategezaako oba no bakunga kuba mwe parliament banne parliament entufu mujje musituke mugende ku kizimbe kya parliament eyekimpatira golowooza nti nga tuzza abantu miliyoni emu ku parliament ya waliwo biru eyita nga temujagadde ne mukunga ne mwe majority mubala abantu bina andi be balina majority munange be balina numbers bantu bina saba bali ku miliyoni z'abanna Uganda ezikunukiriza mu 5 mbuye majority eri mukunge mukama wange right honorable Joel Senyonyi ababaka bo bagambe balekerawo okwekwasa balekerawo kabo olumamiro ku mateeka amafu agayiseewo nti bali be balina majority parliament esukka kayumba ko parliament yenze ye muntu wa wansi n'ebizibu by'omuntu wa wansi n'abantu ba wansi wabayita bajja ku parliament nga waliwo etteeka ebbi eriyita katinga lumu alese etteeka mu ddiba lya opposition ye kennyini ng'alinga opposition naye nga ligenda seconding baba NRM babina bameka whatever they are. Then encha mugambi balina numbers batusinze. Numbers omanyi kye bayita numbers. Oba mumanyi kye bayita parliament entuufu. Yezo tuluze nganje ze mulina ze mutamanyi butebe bazikozesa. Kubanga nze nandirowoozezza nti ate ffe tulina numbers ffe tulina majority. Museveni watuukira okuga nti nkuwadde obululu bukadde 3 oba bumeka. Bonna bwakuwadde. Akubbye naye alabye ng'omuleebezza nnyo ng'alina n'okuyingiza mu bukadde bw'obululu. Tukitwale nti obwo bwe bwaffe obukadde 3 bino ebina bikutegeerera bitya. Bino ebina bikutegeerera bitya. Kubira ddongo essimu mugambe duumira tene etteeka liri mu kuyita. Mugambe duumire netteeka liri mu kuyita naawe nkutume ku ground buli mubaka omutume genda ogamba abantu nti nedda terigera kuyita bajje bwe batajja liyita ate linyigiriza bo naye abantu temubawangako omukisa kutuuka ku parliament wakanya byo bawakanya mmwe mukayanakanako bannaye bali be balina majority then bwe kibeera kityo nga tugenda kutambulanga ku majority y'abali kireza tetulifugansi kubanga eva majority be baba nayo kubanga bebewa tukozese majority entuufu ey'abantu buli tteeka eriddamu okuyitanga be balina okuliwakanya. Museveni amanye ntadiiringa n'abantu bano ababaka 5 adiiringa na Uganda namba naye nga mmwe mukunze bw'omwamala tulina majority leero nenca kyatoddamu kunsaba bululu onzungirako lwaki nze bagambako nti njagala nnyo okunziikirako omubaka ng'ekimuzunza okusaba obululu mbwaziika mbwe yagula ekimotoka bino balina bispa custom bye bagula ne bateekako obugombi n'awandikako ekigamba ambulance ebadduseewa kuza ambulance ebadduseewa ne mmotoka ze mugula ambulance wabula mmotoka justice ddusa balwadde mu ddwaliro kuba ambulance kitegeeza eddwaliro eritambula omuguza ambulance zibatwale wa ne mulage watali ddagala. Nsobola okukkirizaako Seggirinya kandi yali aguza ambulance niwe babatwala ng'ayinawo naye gwe oguza ambulance mbu kyekigenda okukulondesa. Oto tetulina namba nange toddamu kunzungirako ng'onsaba bululu ng'okyatambuza enjiri ya majority simanya ne minority. Majority kyesinga abantu abaabalonda abangi. Gwe oli mu kifaananyi ky'abaakulonda MP si gwe baakulonda era si gwe constituency toweebalirangako gwe omugaye tetulina numbers tunuulira abaakulonda ezo ze numbers ziite. Mujja bwe mutuzungirako bwe mutusaba obululu ate nja tetulina numbers. Do you know parliament gwe
kati ne wano ndi mu parliament ine sobola okubeera parliament eteesa ne bawulira era ne bateeka mu nkola parliament ngazi esukka kayumba ako n'ebizibu by'abantu byennyini parliament kubanga mwe muyita okubasaba obululu mugende mubakiikirire eddwaliro ly'ennajjokye eddeka terigenda kudda mu kubulamu olwo oluguudo minisita wa wakisi mukwano gwange nyamuteeka ku bunkenge omwala abeekasensero kugenda kubaddya muyita mu bizibu by'abantu okubasaba obululu ate bwe mutuuka eri ne mbagala tetulina numbers then mulibeera ddi ne numbers then naffe twesige nti kakati eggwanga literedde mbadde mmanyi nti temwalondebwa kugenda kulyayo nakwekwasa bwe mutalina numbers kubaawo tewaba nsonga lwaki mubeera mwalondebwa obuzito bw'omusajja tubulabira mu kusoomoozebwa zino entono z'olina zo zikozesezza otya lopu duumira ababaka era bajjukize nti numbers tuzirina yeffe we are the numbers fe majority bwabagga nti baatuwa obukadde 3 mbusimanya bwatuwanguliddeko kati obusatu butegeerwa batya abantu ebina in the name of numbers